Oli KAKALAAMU TYMZ gina jassa kwate ngotuliza sakulo tugoberera akubuza kuno kwaniriza konze KAKALAAMU the answer. Of course tuli mu ku YouTube channel ya Feno ngezako kugamba nti obanga tosobodde kupata ngotugobera ku YouTube channel ya Feno asolo tukwatira ku achenda musampa akasirisa 3 Femo Radio Sim program enunje yeddembe sho bagita emboozi omukafunda sawa zibeera 12 za kaungezi paka sawa ya kaungezi oba WOLOKOSO ku sawa 3 paka sawa nyakweza eza okumacha buli Saturday esolo pata tukwatagana Fena. Now ekiri wano kya kubeera nga waliwo afolinga omuntu omwaka guno mu mwezi gwali gwa kubiri awo mwezi gwokusatu awo Balaam Bebe Cool Superstar Ashburg Kato nomala gusigenda bagamba nenga mumanyi nenga ali mu struggle batambula ne bagende wa President Museveni ne babatwala nga Balaam yabagulidde akatogo yabagulya n'ebyokulya mu kkubo we baakomawo tebaba wa sente ku olwo ne babagamba okuba wa transport fund wa mitwalo 5 mwezi gwali gwa kubiri awo gwa kusatu mwezi gwali nga gwa kusatu awo nga tunatulingira mu bine ebya lockdown nga binatiro kubeera serious ennyo nga gwa katandika mwezi gwa kusatu awo bwo kubiri nga gwako ne bakola plan eyogenda mu State House Bebe Cool ebiseera ebyo mama we yali mulwadde ne bakola plan bagende mu bagende babawe sente akabonda kati nga aliwo n'akabonda akalaka ino genda special ninga nako kali mu struggle ne batagenda wakitegeera olw'ensonga nti ebyajjawo of course ebine ebyajjawo bine ebya quarantine nsako ne COVID-19 wabeera okutataganyizibwa ninga ekizozi we bagenda eyo wolabe ebifaananyi bino byolabe byashibaga byataddeyo kati byali byakolebwa dda mu nkomerero y'omwezi gw'okubiri ne wakati w'omwezi gwokusatu nga gwakatandika byali byatandika ddoko bye yali yabyekubya ne babireka n'oyo omuvubuka Superstar ne babireka kyobalade baliwe bati bino ebifaananyi si byakakati kyenva mumanyira nga omwakizudde omwabuuse omungawe mwabuuse nti si byakakati yagenzeyo bugenzi kituufu byadda yali yagendayo dda ne buno obumere bonna agenda obufuna nga of course era yali yagendayo dda naye tebaafuna ssente ebiseera ebyo kubanga olunaku lwe bali bateeseteese batwala bagenda bafune ssente tebasobola zifuna oba tebasobola genda mutuukirira kati nga balina kipushinga paka ate kati baddemu bakifune simanyi oba anaazifuna. So ekiriwo kati kya mukulu ono kubeera nga aba Gheto TV of course mulimu Ashrafu manyimu mukwano gwange bamuyita ni Ricardo. Yes, Ricardo bamugobe batadde ekiwandiiko official ekiraga nti Ashburg Kato kyali mukozi waabwe. Ndowooza baaliwo bulwi kubanga yali yabayitako dda mu ngeri omu endala nali njogerako kwa Ashrafu webback tulina gye tuli eyo n'agamba nti omuvubuka wabanga yalya tetumanyi naye keka tumusabira agende mirembe. So kyekyo ekiwandiiko kyolaba ekifuzo okwate nga kivaayo nga bagamba nti Ashburg yali yateekayo dda okusaba okuba ate nga takyakola ku TV bati mu kituufu bebamwegobera era tusuubira nti BOBI WINE ateeka okuba nga yabagamba nti ono takya ye mumuleke atandike ebibulamu bwe obulala finally leero kyekizze. So Ashburg tukwagaliza olugendo lutuufu olugendo lw'ogenzeemu katusuubire nti lwe lunakukolera era lujja kutuusa ku nzikiriziganya saako n'okutuusa ku birungi by'oluubirirwa. Ogambye nti ng'otusoose okwambala engule katukusabire munnange kale atakumira mpeera ku nkuumire. Bye bye.